kati bafutu sojo kubagoba ku kitebe babagobe n'emboko babakube. Asante yapunda ni mateke okwebaza kw'endogo yiteke lusambagere. Bagobera ekintu kye baali tebamanyi bajja kubakuba n'okubatta bajja kubatta n'obasiba bajja basiba ng'ate NUP yebakubanga yebatanga yebasiba kuba tumaze ebbanga nga tubabuulira NUP ani gwekolera n'ani gwegoberera. Twajja wano okwogera ku bya Kyagulanyi ng'agenda ebweru ne mu mpakanya wano era banvuma naye kugamba nti Kyagulanyi agenze ebweru tasobola kudda nga Museveni tanalayira. Ne batugamba nti Kyagulanyi agambye adda tewabigamba nti preparations weeziri nti akomawo kati naye kugamba tasobola kudda nasibawo mukono gwange. Nenkujjukiza mu 2006 ebigambo bya Nsibambi wabireeta wano ng'agamba nti Besigye bamuwa $1 million 6 afulumeko ebweru okulayira ku ggwe akomewo. Besigye n'azigaana era ne bamukuba emigga emizibu. Nenkubuuza nti ekyo kisoboka okuba nga y'ensonga lwaki Bobi Wine yagenze ebweru ng'era ajja kukomawo okulayira kuwedde. Ne wabaawo mukwano gwange n'anyiiga nnyo oyo yeeyita teri kabi. Nanyiga nyombo kubanga mpaira nawe Sewandagi bakugamba nti oli mu State House era State House yekuwase nemugamba nedda nze ebyange mbyogera mbirinako bwino sina kyenjogera wano kojja wange kye sirinaako ki bwino. So bafutu soja asaze basasula we bati babasasula we bati babakubira ddala emiggo abanalemera mu bafutu soja beetaaga kuba ate tubongoya kati yemansude ekyo twabagamba bafutu soja tumaze emyaka gyonna nga tubabuulira nti olubongoya akolera gavumenti nga bawakana nga bamukuuma kabwake beeyoleka kabalume enteega neffe tujja kubaawo bataasa era sebo mukulu lubongoya geza okwate ku bafutu soja abo ojja kutulaba akanaatufaamu. Kati lubongoya nanti yagambye nti abantu ba bulijjo basobola bo bennyini okusituka bagamba tujjeho kale abakunge maami lubongoya yalaga nti ekibiina ky'NUP tekikyasobola abantu ba bulijjo bakirekedde naye twabagamba dda nti basobola era twabagamba dda nti ekyo si ekigendererwa kyabwe ekigendererwa kyabwe bamaze okituukiriza kyali kyakujjawo kunafuyiza Museveni gavumenti okusobozesa Muhoozi afuuke pulezidenti kunafuyiza President Museveni opposition basobozese Museveni basobozese mutabani wa Museveni okufuuka ki president era bakikoze nkubuulya kati nakugamba nti if all factors nga zisigadde nga bwe ziri tewakyaliwo mbeera yonna eremesa Muhoozi kufuuka president wa Uganda mu 2036. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofedolaza n'okusomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina mwami Sentamu Sewandagi Mukasa Sentamu Mukasa Sewandagi tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero gana kusooka kubuuzeeko tutandike program so tukwaniriza weewaawo sabubuuza abantu tutandike okwogera ebigambo banyabo ne basebo abatuwuliriza era abatulaba ku MS Media yonna gye musinziira mbalamusizza abafunye ebirungi mu bulungi mbeebalizaako Mukama Katonda nammwe abafunye ebizibu ebitali bimu mbasaasidde nsanyukidde nnyo ggwe akutte mu nsawo yo n'obaako omuntu gw'oyamba nga tolina ky'omusuubira kukuddisa nga tolina ky'omusuubira kukuwa gamba bwe nkwata omutwalo ne nguwa Matiya Sekanjakko simusuubira kumpa accountability oba yaguwadde girlfriend we oba yaguguzeemu chapati oba yagutadde mu kigali kye nze ebyange bikoma ku kubanga nkoze eki omuwadde ogwo gwe mutima ogusinga okuba omulungi okugaba bw'ogaba oyita nniyayo n'okkiriza nti ngabye gw'owadde aba wadde mbokozesa ssente z'omuwadde nga bwazikoze eki nga bw'ayagala buli olibeera nga bw'ogaba oyagala bakuwa accountability oba togabye kubanga osobola okuba ng'ompadde ennusu 100 naye nga be nasabye obulukumi bali abantu 100 nemba n'akakadde kati gwe yampadde 1000 ate bw'oyagala nkubuli ekyo nakoze mu kakadde oba tewampadde kale tweyanza nnyo tweyanzeege tutandikirewa n'ensonga mpitirivu leero bannaaye nze wendi ate kati siina kye neekwasa nti mbadde kusoma n'ensonga mpitirivu njagala naye osooka onzigirewo kano akanumya omutwe ne kaakati manyi baminisita balayidde eggulu nabalabye naye waliwo baminisita bana ndowooza bapendinze bana abatalayidde abalina obutuuzi obw'ensi ebbiri naye nga ndowooza pulezidenti alinda afune guidance okuva awa ewa Samu Mayanja okuva ayagala afune report ze bayita joint report
from the head of public service and the Solicitor General on the issue. Abalalidde Ambassador Adonia Yebale, Minister of Foreign Affairs, Dr. Lawrence Muganga, Minister, State Minister, wa Internal Affairs, Calvin Echodu, Minister Foreign Affairs in charge of International Affairs, State Minister Foreign Affairs in charge of International Affairs, Shats Kutesa Musherule, Minister wa Finance in charge of Microfinance, wajegejege bano balalidde. Naye mu ekyo njagala osooke otutaputira ekintu kino. Tulina Abanyarwanda. Abanyarwanda nga babadde wano Uganda, nga bwe tulina Abasudani, nga tulina Abazaire, nga bwe tulina Abatanzania, Maama w'Omunyarwanda oyo katugambe nti bajja muja 5 bazadde bajjajja baabwe ne bazadde wano bazadde baabwe bazadde baabwe nabo ne babazaala ne bano ne bazaala abaana mu bufunze bakulidde wano era Rwanda ne bobaga nti kati mugendeeko e Rwanda bamanyi kibuga Kigali tebamanyi nti ne Kigali tebamanyi bawulya obulizi ndio ina Frank Gashumba Vira Maria jazaaliddwa Munamasaka bazadde be gye bali n'ebirala naye kiki ekisigala kiyisa abasajja bano Abanyarwanda nga bali eri abalala Abatanzania Abarundi Abazaire abaki bo we babukala wano nga bajjajja bwe bajja mugiri emyaka bajja 7 bajja 5 bo babukala wano nera tuli bana Uganda abayagadde ogenda mu northern ne bagenda mu northern ne bafunayo tribe abali wano mu Buganda nabo ne bafunayo tribe. Bana Abanyarwanda kiki ekibafula okuba nti bo bakyeyita Abanyarwanda naki baba bakyeyita Abanyarwanda naye nga bayina nga babadde kuno myaka na bisiibu. Kakati obuzibu obusinga okuba obunene buva mu lutalo lwa 8 mugumu 86 olutalo lwaleeta gavumenti ya Mwami Museveni buyinza. Gavumenti ya Dr. Apple Milton Obote yalangirira olutalo ku bantu ab'eggwanga eri Abanyarwanda ng'emaze okukimanya nti abavubuka Abannarwanda abaali wano beegatta ku Museveni ng'agenze mu nsiko ate no sikwegatta wegasi ku Museveni olaba Dr. Apple Milton Obote ye kuva dda kino kyowulira nti Museveni Munyarwanda Obote yakireeta era nyina nakatambika ennalaba nga Museveni obadda ng'agamba nti bana bampita Omunyarwanda era olutalo wakati w'Obote ne Museveni luva ku Obote kugamba nti Museveni Munyarwanda era obukyayi obusinga obungi ennyo wakati w'Obote ne Museveni buvaawo naye nga jjukira Museveni yakolerako Obote mu state edda mu kitongole ky'ebyokwerinda kati awo wavaawo obuzibu awo era bwe buva ne ku bugabe bwa Nkole Museveni ng'ayagala okujja okusomera e Makerere ng'olina okuddayo mu Kingdom gy'ova bakuwa ebbaluwa ekakasa nti oli waabwe omugabe n'agaana okuwa Museveni nawulya tata wa Winnie Byanyima yabyogera omugenzi Boniface Byanyima omugabe yagaana okuwa Museveni ebbaluwa mukakasa nti munansi we waabwe n'olwekyo ajja asomere Makerere bw'atyo Museveni Makerere bw'emumma Obote yakozesaako n'obuyinza bwe nga president Makerere University we Museveni ekifo Makerere University n'egaana ng'egamba nti esinziira ku police gyekolerako okumuwa ekifo wano balina mudaali bw'atyo Obote kyava asabira Museveni ekifo mu University ya Dar es Salaam ogendayo okoleki asomereyo kati Obote yasabira Museveni ekifo mu University ya Dar es Salaam asomereyo kati Obote bamala okwawukana ne Museveni mu gy'ekinaana
si tebayawukana dda bayawukana mu gya kinaana atugenda mu kalulu k'ekinaana kuba bajja bonna bayita bakikosi maalum nga bavudde Tanzania okujja n'amagye ga Tanzania ge bayitanga chama cha mapinduzi ne bajja ne bakikosi maalum okujjako Amini. Bino banga story no jagalo nonyanga Dr. omukulu gwe bayita Israel Mayengo n'akubulya bajja batya Yusuf Lule ava atya mu bukulembeze ekimujja no mu bukulembeze kuyita kunyoma Paulo Muwanga n'amumma ekifo mu gavumenti ye ng'agamba nti mubbi. Paulo Muwanga yanyiiga ne balinda Museveni abasalirewo, Museveni agenda okujja okubasalirawo ate Museveni yali ku ludda lw'Obote. Kati tugende ku nsonga y'Abanyarwanda. Ekisooka Abanyarwanda bo bali proud okweyita Abanyarwanda naye nga babadde wano okumala akabanga. Naye oli ekyo tebabangako proud kweyita Abanyarwanda. Kati lwaki basigala beeyita Abanyarwanda? Kugambye nti babeera mu lutalo luli olwa 86. Era Abanyarwanda basinga obungi abaali mu Ankole bafuuka Banyankole. Abajje Buganda Banyarwanda bangi nnyo baali Baganda wadde abamu baali basigaza amannya gaabwe. Frank Gashumba mu budde obwo yali tebamuyita Gashumba baali bamuyita Ssenyondo. Lino erya Gashumba yakalikomyawo. Bw'obasanga e Busoga nga Basoga, bw'obasanga Etteeso nga Bateeso ate n'Oluteeso nga balukola ki nga balumanyi. Bw'obasanga Mwakyoli Balilian Abel babeera Bakyoli. Ne bwonna gy'oli basanga bali boba Katonda ali abakola nga be basajja abasinga okubeera flexible. Buli we bagenda bafuuka ekyo ekikola ki ekiriwo. Now Museveni bw'ajja mu buyinza mu mwaka 86 jjukira agenze nabo mu nsiko. Obote abalangiriddeko olutalo. Ate babayisa okuddayo e Rwanda. Babagamba okuddayo e Rwanda ne Habyarimana n'abagaana okuddawa e Rwanda nga ye agamba nti Rwanda yajjula. Tesobola ku accommodatinga baki Banyarwanda balala. Kati ne basigala wakati awo nga tebalina wakudda nga basigaza option egi kwegata ku bannaabwe abaali balwana ne Museveni mu lutalo. Kuba Museveni bw'amanya nti abasinga mu lutalo baali Banyarwanda. Obote naggula olutalo ku baki ku Banyarwanda. Era lwakasiisi Kurisi gw'olaba oyo n'alangirira ekitta Banyarwanda mu Ankole. Era Abanyarwanda bangi baabalyako ente zaabwe, baabatta, baana baabwe abawala baabareepinga, baabatoka ebikubiro ebitabangawo. Mu Uganda wano wonna oba mu kitundu kino kyonna ky'olaba kye tuyita Great Lakes Region, ekitundu kiri kimu kyokka Abanyarwanda bwe batafunanga buzibu bakiyita Buganda. Era e Buganda Abanyarwanda tebabeerangako mu refugee camp. Apaana. Abanyarwanda e Buganda baba wa kifo nti mugende mubeere Namutamba. Ne babawaawo ne babeerawo. Abanyankole bateekawo ko ne ku road broker. Okuba kyembadde njagala tonnabakiyita. Ngenda kituukako. Abanyankole bateekawo ne ku road broker. Eremesa Abanyarwanda okudda eno. Eri ne babatwala mu refugee camp e Nakivale n'awalinga awo. Kakati naawo bwe tutandika abantu bano nga tubamanyi nti abo Barundi, abo Basudaani, kubanga ffe e Uganda twalinganga tetumanyi mawanga gaabwe, nga tumanyi nsi mwe bakola ki gye bava. Kati ng'ab'e Rwanda bonna abavaayo ffe tubayita Banyarwanda, ab'e Burundi bonna abavaayo nga tubayita Barundi. Naye nga e Burundi teriyo ggwanga ly'abantu be bayita Barundi. Ne Rwanda teriyo tribe y'abantu be bayita Banyarwanda, wabula eriyo nationality ey'Abanyarwanda, Rwandese. Kati naawo obuzibu bwe buva tugenda okukola ssemateeka mu 93 ono gw'olaba. Bwe tugenda okukola ssemateeka mu 93 ono gw'olaba, Abanyarwanda mu 91 beekunga wano nga bakulembeddwamu Fred Rwigema ne basalawo ne bagamba nti Habyarimana yabagaana okudda e Rwanda, n'olwekyo kabagende bawambe ensi yaabwe bagyeddize. Kati mu kugenda olwo nga bagenda era baalina obutakkaanya, nga waliwo abagamba nti kati nze
jjajjange yava Rwanda oli wakugamba jjajjange yava Rwanda najja wano nene ku kyalo gye yava sikola ki simanyiiko kati e Rwanda ngenda ndagewa wane Uganda we manyi wane Buganda we nsonga enzizaawa Rwanda mwoba mugenda mukole eki kati ne bekutwamu biwayeebi ne wabawo abagamba nti bo baddayo e Rwanda ne wabawo n'abagamba nti bo tebadda Rwanda basigala wano kati abadde e Rwanda ate batuukayo Rwigema nattibwa Rwigema bw'amala okuttibwa Rwanda nefuuka nejjamu ekitta bantu nabo bennyini ne bata abaaligenda e Rwanda ate nabo ne baawukana era Museveni yabayamba okuleeta Paulo Kagame badde mu balwana olutalo lwali lukoze eki lwali lubalemye kati wakati awo nga nabo bakaayana bokka na bokka tebeeyagala n'abeeno tebeeyagala jjukira agamba Abanyarwanda baali ba biti bibiri waliwo abaakulira e Buganda n'abaakulira mu Ankole abaakulira mu Ankole baafuna empisa y'Abahima Abahima tebaagalira ddala Banyankole tebaagalira ddala Banyarwanda ate Abahima bo bamanyi nti bokka be bantu era Omuhima nga bw'atambulira ku bbaasi bw'ava ku bbaasi agamba nti ku bbaasi kubaddeko abantu babiri n'abalala n'abiiru kati bali abiiru babanga baddu babayitanga baddu si ggwanga naye just kubajooga bujoozi nti abiiru baddu kaakati awo Abanyarwanda bamala okwawulamu ebitundu bibiri tujja mu ssemateeka wa Uganda abakola ssemateeka ono mu CA baagala balisitinga amawanga agali mu Uganda kyokka jjukira luli twalina amawanga 15 mu ssemateeka wa 62 kati mwami Museveni mu lukujjukujju lwe ayiya amawanga amalala basobole okugaawula lutufuga tugenda amawanga kumpi 6 kati we tuli ssemateeka alina amawanga 65 okuva ku Bakyoli okutuuka ku Bavonoma ge mawanga 60 kati kwolwo kati wano Abanyarwanda bali namba 24 naye mu ssemateeka oli we twamukolera mu 93 bali namba 20 tutuuka ku level eteeka eggwanga namba 20 babuuza nti kuba bafumbira abo balaba abafumbira nabo ali ggwanga mu Rwanda ekitundu ky'ebufumbira kubanga e Rwanda wali Abahutu abatwa n'Abatuusi kati waliyo n'abafumbira kati ekitundu ky'abafumbira n'abakyala wa Bubirigi yakitonera n'abakyala wa Bungereza ku mazaalibwa ge n'agamba nti akatundu nkasazeeko nkakuwadde kubanga Rwanda yali efugwa Belgium ng'ate Buganda eno Uganda efugwa Bungereza kati akatundu k'abafumbira n'abakyala wa Bubirigi n'akasalako ku Rwanda n'akatonera Queen wa Bungereza ng'amazaalibwa ge nti ekitundu ekyo nkikoze eki nkikuwadde babafumbira ne bajja luddawa ne bajja e Buganda e Uganda kati era esigala amawanga ameka 3 Abahutu Abatwa n'Abatuusi kati olutalo lw'e Rwanda olwa 994 lwali nnyo wakati w'Abahutu n'Abatuusi kati tugenda mu ssemateeka tukola ssemateeka jjukira wano mwe baali balondeddwamu waliwo Abanyarwanda batandika okukaayana tuteeke eggwanga ki mu ssemateeka wano e Uganda abali e Uganda baggwanga ki Bahutu Batwa Batuusi baki olwo babafumbira bamaze obbakola ki obbateekamu kati mu kukaayana okwo abali bagamba Museveni nti wano e Uganda senga wanaabeerawo eggwanga ly'Abatwa n'Abatuusi era ekituuse e Rwanda twali tuli mu genocide nga yakakakkana abantu bafudde banya emirambo gize ne wano nti entalo ezo ezibadde e Rwanda na wano e Uganda zijja kukola ki kubanga Abahutu n'Abatuusi buli obasisinkana bateekwa okulwanagana kati bagamba nti ssebo toteekamu Bahutu toteekamu Batwa toteekamu Batuusi wabula teekamu kigambo Banyarwanda nga ffenna bwe tukola ki bwe tuli kati wekite eggwanga ly'Abanyarwanda bwe lijje mu ssemateeka ndi omu ku baali wakanya okubeera mu ssemateeka era omugenzi alonda Nyakiriba lwaki owakanya Abanyarwanda notawakanya n'Abalundi bawano mwebali Balundi Abalundi abo bajja mu amendment mweri ya 1993 tebaalimu bajja mu amendment eyo yebakola ki yebateekamu kati wakuba nti kibuuzo kyange tonakiddamu ekibuuzo kyange kiri nti bw'ababa nga bajjajja ne bajjajja babadde wano gwe Gashumba gwe Muganga nga bw'oyogera lwaki osigala weeyita Omunyarwanda
anti eggwanga lyabwe twaliteeka mu mawanga agali mu Uganda ne tuddira eggwanga Banyarwanda ne tuliteeka mu ssemateeka nga likwata ku Batwa, likwata ku Batuusi, likwata ne ku Bahutu. Abanyarwanda abalala waliwo abagamba nti ffe tuli Baganda, abo ne bagaana okuyingira mu ggwanga liri. Kati era ne mu ggwanga eri Abanyarwanda Bagashumba ne bavaayo ng'ekigambo ekyo Banyarwanda bo bakiwakanya nga bagamba nti ekyo kituteeka Bagashumba bavaayo nga Uganda efunye embiranye ne Rwanda. Embiranye eyo tugijjawa bwe tugenda e Congo okulwana okuyamba kubajjukira Uganda etwala gavumenti ya Kabila e Congo. Kabila n'afa. Kabila bw'afa mutabani we eyafa ya kitaawe wa Kabila. Ekitegedde? Kabila senior ye yafa. Kabila ne bamutta. Mutabani we n'afuuka ki? N'afuuka president. Kati olutalo olubaawo wakati Uganda egende Congo okulwana. Abasirikale baffe bakomandazi ba Uganda n'ab'e Rwanda, abakomanda b'amagye batandika okulwanira omunyago. Ffe tutwale wano, ffe tutwale wali, basisinkanayo bakubagana. Kigambibwa gavumenti ya Mwami Museveni yalina abaana be yali traininze obulungi ennyo ng'ebatendese ddala n'ebatwala first deployment yaabwe e Congo. Bwe batwala e Congo, amagye ga Rwanda bwe gatukubira ekisangaani, abaana abo gataka abaana 600. Naawe lowoozaamu abavubuka abo b'oselectinze brilliant people, the brilliant boys, abalwanyi abalungi b'oteeseteese ng'olina ky'obasuubiramu okukola mu maaso eyo, oli n'abatta. Mwami Museveni n'anyiigira nnyo Rwanda, era Mwami Museveni n'anyiigira Abanyarwanda nga ne bw'abalaba abalumiriza naga nti mwatta abaana baffe bo. Kati Bagashumba bwe bawulira ekigambo ekyo nga Museveni anyiize nti Rwanda yatta abaana ba Uganda, bo ne baagala bejjeko ekigambo ekyo Banyarwanda. Gashumba waayiize ekigambo abavandimwe. Ne Gashumba tasobola bali abalala nga abaasooka bagamba nti ffe tuli Bannayuganda era tugenda funa tribe mwe tugenda. Abo bo ne bakikola. Kati aleero nkugambye abaleeta obuzibu bona bateeka mu ssemateeka kubanga tebalina nsonga lwaki babeera mu ssemateeka. Nze mukodomi wange Gashumba ninawe sikkaanyiza naye. Si beebuka kubanga ne bano n'Abarundi bano bali mu ssemateeka. Banti Abarundi bana. Naye bo olaba Abarundi tebaafuna. Abarundi tebaafuna maanyi ga mmundu na ssente. Nkugambye Abanyarwanda bagenda mu lutalo lwa Mwami Museveni ne bavaayo nga bafuuse bajjeno, ne bavaayo nga bagaggawadde. Amaanyi g'emmundu ne ssente ne gaba nga gabasukkulumya ku balala. Era amaanyi g'emmundu ge baakozesa okugenda okuwamba Rwanda ate ne balwanirayo. Kati ate Kagame n'afuuka mulabe wa Uganda n'akubagana n'Abayuganda nga bakubire ekikongo. Kati embiranye eyo bano ne baagala bagiveemu. Nze wesikanya ne Gashumba wali wamu wokka okugamba nti Namawejje bwafumbirwa Gashumba. Namawe Sentamu bwawasa muwala wa Gashumba, abaana bazaala babeera Banyarwanda. Naye ate Namawejje Abanyarwanda be bagamba naye ate Namawejje bwafumbirwa Gashumba, abaana bazaala tebaba Baganda. Awo kawutakanyiza kuba ne bagamba muganda wange Gashumba yennyini, taata wa Gashumba yalina abakyala Abaganda n'Abanyarwanda, ng'abaana abamu yabazaala mu Baganda, abaana balala yabazaala mu Banyarwanda. Okitegeera? Bwe tutogwa oyinga ye Gashumba kyagamba, ffe tukkiriza nti abaana taata wa Gashumba bye yazaala mu bakazi Abaganda Baganda, n'abaana taata wa Gashumba bye yazaala mu Banyarwanda be baki? Be Banyarwanda. Kati ffe tubaawulamu ne tumanya taata wa Gashumba alina abaana ba mirundi egi, alina Abaganda n'Abanyarwanda. Naye ate nze bwe mpasa omukazi Omunyarwanda, ye mukodomi wange Gashumba agamba nti abaana bange be muzaalamu bonna bafuuka Banyarwanda, ate yaba be tebafuuka Baganda. Soka tuleke ekyo nga basabe mu bantu bange. Olaba kikola sense as per now nga Bagashumba bakyakiriminga nti Banyarwanda. Olaba kikola sense. Anti n'eggwanga lyabwe liri mu gundi, liri mu ssemateeka. Kati obuzibu bwe tulina e Rwanda teriyo Banyarwanda. Kati mmwe temukitegeera. E Rwanda teriyo Banyarwanda. E Rwanda eriyo Bahutu,
batwa n'abatuusi kati abanyarwanda bali Uganda kati problem ennene weeva kwe kubanga baleyinga allegiance they pay allegiance to Rwanda ekyo kyekireeta obuzibu kati akatundu akola bamama Museveni ke yasinziddeko okuyimiriza abantu abo mu dual citizenship ke yasinziddeko bayimiriza si kanene akawaayiro ako bakaleetera Dr. Agure akawaayiro 19D akali mu tteeka eryo ery'obutuuze bakaleetera Dr. Agure Kiyingi eyo amendment ya 29 nga Dr. Agure Kiyingi atiisa okujja okuvuganya kuba president mu 2011 abasajja basinga bungi Dr. Agure Kiyingi tebamumanyi Dr. Agure Kiyingi yekolera promotion ye yalina company bagitanga The Haze International The Haze International ye company yalinga tweta computer mudobo computer zali roya naye nga musiyona tuziwulira kati nga yafuna bi computer bye bikade nabireta nabitugabira wano era kwa Agure Kiyingi government ko yasinziira okuwera ne computer enkadde wano tezayina bulabe bonna bazuwera kubanga oli yali azinako obusobozi obuze tali akunganyiza na nyingi nnyo nga kumpi buli somera ajja kola ki ajja obenga buli wotunula Dr. Agure Kiyingi gokola kigola bakambale bagitanga The Haze International tudde ku nsonga y'Abanyarwanda kubanga ensonga y'Abanyarwanda eno erumya abantu omutwe Abanyarwanda bafiringa okuba nti bo bayina omugabo munene ku Uganda okusinga kwa omuntu yenna ali mu Uganda balinga Bayisirayiri naye nze sikirinaako obuzibu kankikubuulire nze kyovola banze bemba neyogerako ng'Omuganda nze ne bungamba wetujjuza citizenship nzijuzaawo Muganda kati gwe nosazaawo M nodira you n'ogigaziya naye nga nze nzijuzaawo Muganda era kasababuuza nationality nze nteekawo Muganda kati era bonna mbalabanga basomoozezza nga ka M akasazizaako yalekawo Uganda yu n'agigaziya oba wonkaka nange ka M nenkasaza yu nenjiwanvuya siddamu kuwandiika kirala anti gwe oli proud n'okuyita Omuganda nawe okweyita oyo Munyarwanda atanyiiga nga siraba mukodemu wange ashumba bwanyiiga bangi nyero gamba nti oyo Munyarwanda oyo bano Banyarwanda baawano anti kati goyinza okuba nga okikozesa ng'omunafuya anyiiga naye tosagamba nti oyo Muganda n'anyiiga oyo Musoga n'anyiiga Abanyarwanda bagashumba specifically ba Dr. Muganga kwa Muganga agamba bazadde be bandooza bagamba bugambi bajja mujata bagamba era nabalabe no balabanga mu munafuya nga mugamba mbu yapangisize ebijja n'atwalayo abamawulire sebo Muganga si asoso okutwala abantu kubijja balaba bakadde be Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu ye muntu eyasooka otukolera akatambi nga atulaga ebijja bwe baziika bajjajja yali AI giveeko nedda sebo yali AI etanajja mubiri abiri AI wano twatu tunabatandika bikola bya AI kati bino byogamba ogamba bino bya jojjuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola akatambi ng'ali mu malaalo g'abajjajjaabe ng'agenza nga yatwala n'abaabukedde baatwalayo n'abatwala ku bijja ng'alaga bajjajja be baakola ki we baaziikibwa kati n'omusajja Muganga bw'avaayo n'akutwala akulaga ejjajja we yaziikibwa nga tona tugamba nti AI jjayo omuntu otugambe nti nze Mathias Kanjakko nyimiridde ku bijja bino Dr. Muganga we yabadde n'alimba ensi nti bajjajjawe basibuka wano teraga ntalimbe but if bwe kibanga kiri bwe kityo kiki ekisigala kimuyisa Omunyarwanda lwaki asigala yeeyita Omunyarwanda kojja njogedde ekigambo naye tokitegedde kubanga nze kinumya omutwe kyekyo bano abasajja babaddewo emyaka n'emyaka bajjajja bwe babaddewo batatawe babaddewo omutwe gukulumira bwereere gamba omubaka wo wa parliament owa Abanyarwanda amagezi bagende mu constitutional amendment kati abaana abo balaba Abanyarwanda bali wano Uganda tebamanyi oba Bahutu oba Batuusi kubanga obuhutu n'obutuusi yabanga status era omuntu bwe yakolanga ensimbi ze mbu yasobolanga okuva mu Buhutu n'addayo eri Abahutu babeeranga abaavu ng'Abatuusi be bagagga nga bw'oli wano Abaganda banakugamba nti abalangira n'abambejja naye nabone e Buganda waliwo abantu bangi nnyo abatandise okwekola ebitali ate nze Abanyarwanda lwaki nsigala nzikaanya nabo nina omuwala gwe nabadde njogera naye jjo nga nkubidde akasimu ye agamba mu mbejja naye mbu jjajjaawe yamutuuma erinnya lya Mamba teyakoma mutuuma linnya lya Mamba n'amuwa n'erirye ery'embogo
kati alina amannya abiri ery'emmamba n'ery'embogo naye ate yagamba Mumbejja. Kati tekisoboka. Mu buwangwa bwaffe Abaganda tekiriiyo. Mu buwangwa bw'Abaganda Matiya Ssekanjakko tasobola kubbula linnya lya kika kirala. Omuganda tabbula linnya lya kika ekitali kike kye bayita okubbula. Muba wammweka nojjukira nti wabeerangayo mukojja wange wabeerangayo kitange jjajja wa jjajjange gwe bayitanga Ssali. N'otuuma omwana Ssali. N'otuuma omwana Ssali nga Ssali mwamulina wano katumubbulemu Ssali. Wayinza okuba nga Ssali oyo yalina erinnya ly'epaatiike nga ye Ssali Kapalaga oba ye Ssali Kabyanga. Kati omwana oba ye Ssali Kiwuggulu. Omwana ne mumutuuma Ssali Kiwuggulu nga mubbula Ssali oli. Naye tosobola kukeera ku makya olw'okubanga Ssentamu mukwano gwo mutabani wo omwagala nnyo n'oddira omwana wo eyalibadde Kafeero n'ogamba nti omwana oyo mutuumye Ssentamu. Omuganda tatuuma linnya lya kika kitali kike. Erinnya eryo Ssekanjakko si linnya lyo lya kika. Linnya lya kika kya Nkima ye identite yo ekwawula ku Ssentamu. Tuddayo ku Banyarwanda. So Abanyarwanda gwe tobategeera. Kati Ssemateeka yabawandiika namba bali 2 mu mmeka? Kituufu. Mu 4. Kati bwe mba nga nze ndi Muganda Abaganda bali namba mmeka? Namba nga 7. Kebera waawo Abaganda. Bakugena mbeera mbuzabuza nyine ebibuzo bimanyagala obuuza biba bigenda kumbuzabuza namba nga 4. Abaganda bali namba 9. Abaganda bali badde namba 1. Bali na twatandika mu alphabetical order si mu bungi bw'abantu. Tuli mu alphabetical order. Nalaga nti Frank Gashumba muganda wa Jeje Semanda. Kituufu. Maama wa Jeje Semanda mukazi Muganda, maama wa Frank Gashumba mukazi Munyarwanda. Kati Jeje Semanda yitwa kiteeta Munyarwanda. Chenjawudde kituufu naye nga tata waabwe y'omu. Kyenjogedde okitegedde. Tata waabwe y'omu. Yes. Maama wa Jeje Semanda mukazi Muganda, maama wa Gashumba mukazi Munyarwanda. Senanyo kwagala kuyinga abasajja bombi mikwano gyange. Frank Gashumba mukwano gwange ye mukoddomi wange. Naye Jeje Semanda mukazi wa Munyarwanda. Naye ye Jeje Semanda otisizza bakazi Abanyarwanda balinga wa Isirayiri. Ye Jeje Semanda nasoma naye Masaka Secondary School. Nesikoma kusoma naye Masaka Secondary School. Jeje Semanda y'omu ku bantu abanfuula kyendi nga kuwa omuzindaalo. Waza akoledde radio. Jeje Semanda bwe yatandika programu ya Radio Simba gye bayita Engule. Nze Ssentamu Ssewanda gye nali manyiddwa mu byabufuzi. N'ogirumba ky'ogamba. Nga mwenkolera Kerere wange. Ne nnyingira mu programu y'abajeje Semanda gye bayita Engule ya Radio Simba. N'enjaka. Nakolera n'enjaka. Era ngenda okuva mu ngule ya Radio Simba nga ndi kansala mu Lukiiko lwa district e Wakiso. So Jeje Semanda yakuteekako ettoffaali. Yanteekako ettoffaali ddene nnyo okuba kyendi saagala kumwogerako. Tetumwogerako naye kye ŋŋamba ekinumya omutwe. Naye gambye nti maama we mukazi Muganda. Taata we Munyarwanda. Ekyo kikyo. Naye taata we taata wa Gashumba. Gashumba muki? Naye gwe mukulabako kyandibadde kikola sensi Gashumba ng'akyesiba nnyo e Rwanda. Nga bw'omutwala e Rwanda n'omugamba yogera waayo gye wava nga tasobola kwogerayo. Gashumba ennaku zino babika tomugoberera. Muyiteko wano omukyaze. Gashumba akulagira ddala bulungi nnyo nti ye toyinza kumuyita w'e Rwanda. Lwaki kati ate yeeyita Omunyarwanda? Gashumba is a Munyarwanda but he is not a Rwandese. Kati kantize mu Luzungu. Ng'oli bwe yayogera Dr. Muganga. Gashumba is a Munyarwanda but he is not a Rwandese. He is a Ugandan. Era e Rwanda teriyo Banyarwanda. Njagala kino okitegeere. E Rwanda teriyo Banyarwanda. Ekigambo Banyarwanda ffe twakikoyiringa wano ewaffe Uganda nga bw'owulira nti e Sudaani teriyo Basudaani, ne Tanzania teriyo Batanzania. E Sudaani eriyo simanyi Banwere, simanyi nabo balina amawanga gaabwe b'obalaba bali wano. Ne Uganda teriyo Bannayuganda. Teriyo Bannayuganda. Naye bw'ogenda e Rwanda bakuyita Munnayuganda. Lwakuba Munnayuganda wano amanyiddwa aba Muganda. Era buli
wano wonna woyingira mu nsi endala ne bamunyankole bakuyita muganda ne bamusoga bakuyita muganda kubanga buli muntu yenna ava e Uganda bamanyi muganda ngere bwolaba butuve eno n'oyambuka mwakyoli eri buli mukyoli amanyi buli ava eno muganda ne oba munnalwanda n'ogenda n'okolayo ebikolobero oba muganda era ekizibu kyabwe kiba ku baganda kati gwe obuzibu bwe bwolina kugalowooza nti bano bakola kikyamu okweyita abanyarwanda tebakola ekikyamu kirimu bakola ssemateeka abalina embiranye zaabwe nga bano Uganda waliwo abahutu n'abatuusi nga weebali kati nga tebaagala mawanga gaabwe ago gateekebwe mu ssemateeka nga bolaba eri abafumbira nga bo bagamba nti nabo nateeka mu ssemateeka wano bajja kufuna entalo zaabwe era bo Katonda yabayamba bakirwanyisa nnyo wano e Uganda abanyarwanda abaliwo tosobola kwawula munyarwanda mutuusi na muhutu era toyinza kusonga n'ogamba nti oyo gasumba mutuusi nti ate ono muganga muhutu tosobola kukiraba kubanga ekyo kikyabaviirako embiranyi mu Rwanda okwetta ekyo bakola bulungi kuba bakirwanyisa ne bakikola ki ne bakijjawo kati gwe obuzibu bwokyayina kwe kulowooza nti kubanga obalaba nti banyarwanda you think that banyarwanda are Rwandese banyarwanda are not Rwandese kubanga oli bubali yeeyita Ssenyondo abeereyo mu kika kye no abantu bafuna gye beenyiga Samu Mayanja yenyiga mu baganda naye nga musajja mulungi kati ye era ye munnayuganda era n'abanyarwanda we bali abeenyiga mu baganda katogaana ate munyarwanda yakkiriza anti bano anti waliwo ayagala nti balinamu kali ka pride ka fe tuli bagezi nnyo fe tuli mu intelligence yonna balinga abayisirayiri no, nti wawasa munyarwanda nze sikinaako era kyovolaba nze sikinaako buzibu nze nange bwe nyimirira abantu nga nti omuganda takola bwa seculiko hapana era wowandiisa amagye bw'oba owandiisa amagye togenda toyinza kulaba mwana wange nga mutute nga muwandiisa mu magye yawatya temugenda bukwata ate okwata obuyinza nga tolina security ffe abaganda njagala kino okimanye ekyatulemesa okukwata entebe ya pulezidenti wa Uganda interest yaffe tetuli mu Uganda ffe abaganda tuli so proud and comfortable bwe tuba n'ensi yaffe Uganda effe kyetukolerera we are working for the disintegration of this country Uganda era nkikubula emyaka ne bwe giriba ebikumi ebi ensi gye bayita Uganda egenda kusaanawo buli kitundu kiddeyo waakyo kyefuge Federal Russia bagitanga Union of Soviet Socialist Republics emyaka mingi ng'ekutte ebitundu ebirala ng'ebifugisa mundu watuuka ekiseera ne disintegratinga kati naffe wano abatutadde awamu wano abatugasa awamu kati abatufuga nga Uganda batufugira kulyanyi lya mundu Museveni nakeera ku makya n'agamba nti ekitundu ekyagala okwekutwa ku Uganda kiveeko oyinza n'okwewunya nga Buganda si yeesoose golooza abekalamoja abasanyufu okubeera mu Uganda nga basinzayo ebyobugagga ebingi mu Uganda naye nga baavu nnyo to that extent bali ku nguudo babbi bante basula mu buyumba obubi ennyo bumanya nta ng'ababba golodi waabwe be bazimba akeedi e Kampala naffe eri e Kasanda tufuna ebiliyoni emu ne miliyoni 9 buli lunaku mu golodi ze kiro ezo kiro 4 naye tetufunako wadde 2 oluguudo oluva naye emyanzo okutuuka e Kasanda naye olowooza senga Mubende ku kilo za golodi 4 bagiwaako kwota ya kilo buli lunaku kuba baga 15% esigala mu local government naye baali badde bagiwaako kwota kale 25% buli lunaku bw'ogamba 25 oba wadde kilo namba naye katubaweeko atufuna 15% yaffe nga local government bweyogera anti ate zijjayo tojja kuziraba zisiŋŋamba zigenda lwakitula zigenda kiruhuula ati bwe buzibu obwo okiraba so nze sirina kati ffe olaba wano ffe twabeeranga b'amataayi era okyali w'amataayi sebo ettaayi ly'okubye limala era emirimu gyaffe ze bayita white collar jobs zaali z'Abaganda bano batunafuyiza bunafuya okutugyamu ekitugyeko baganda kwesulirayo gwa nagamba bali ne tubawo obuyinza naye abantu ogamba nti kabaleete obote bati balina interest mu bwa president nga obagamba nti oba president abaani obaani ffe Buganda yaffe bwebaawo nga omugabo gwayegufuna wetweyagalira tebategeera nti ebyobufuzi bye bifuga buli kimu tebamanya nti waggulu wa ssemateeka
waliyo kye bayita politics nga politics asobola bo balowooza nti Ssemateeka bwe tumaze omukola tewali ajja kumukwatako ne beerabira nti politics w'amaanyi okusinga Ssemateeka era politics asobola okukyusa ki Ssemateeka era twagenda okakana nga nga Bassaamu Mayanja aleese nga Batamala Emirundi aleese ebintu Katoola ebitalina kye bisobola tukola wano mu ggwanga naye ssebo abasajja baleke benyumirize mu kye bali nze obuzibu bwe nnina ku Munyarwanda ate Gasumba yannyamba okunjawuliramu yaŋŋambye nti Abanyarwanda bola abalina obukyayi ku Buganda be Banyarwanda abakulira mu Ankole naye ffe Abanyarwanda abakulira e Buganda tetumanyiyo muntu atwagala kwenkana Baganda nira kiki ekyabalema okufuna ebikamo byenyiga eby'Abaganda ne bataddawo kuyita Abanyarwanda kati anti awagwate kati ate gwe batadde ku pressure leko Omunyarwanda ayagala okukkiriza nti Muganda ajja kuba Muganda era Abanyarwanda Baganda bangi nnyo naawe oyinza okuba naawe bwe nkutunulira ennyindo eyo oyinza okuba obanyiigira ogamba nti nze nga nafuuka ow'enkima nakyo kisoboka naye bano bali mutuusa balina endaga gye balagamu eri nti Uganda bagiinako balinga Abayisirayiri era bongambye nti n'omukyalo Omunyarwanda naye ntyamu ontidde kuba bagamba Abanyarwanda bwazaala abaana bataano obako n'owoomu kati anti olina kumanya kubala balinga Abayisirayiri olina kumanya kubala kati nze Ssentamu Mukasa Ssewandagi nayiga kyeba okubala biology azaala abaana okitegedde era n'obuntu bwange obutesitinga otambula nabo mu nsawo obutesitinga olunaku olwo omukyala lwafunirako olubuto mba nabwo gwe togenda ku bya DNA biki obuntu bwange obutesitinga olunaku omukyala lwafunirako olubuto mba nabwo mbugula kuba mu pharmacy gye buli era nkeera ku makyala manya omukyala wange yagenze mu nsonga leero ennaku zange n'enzibala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kati okuva ku lw'ekkumi n'olumu obuntu bwange ngula obuwerako mama w'abaana kubanga mba n'enkola yange eyanga awaka tulina akabaafu kafaawo tukireke ekyo kati omukyala bw'akateekamu nze siteekamu olujja ku makya ne nteekamu akantu kange ne ntunula bweri era kasita kandaga nga lundi ku sseera za kufuna mwana mwetaaga kasita kandaga nti olwaleero omukyala asobola okufuna olubuto sebo mukuumisa njegere emirimu nze ngikola era mmekinga shuwa ono azaala ono weeno ku Vision for Africa yono weeno w'abavandimwe mbatiira ddala nze abo abavandimwe nembasanga nga kati nze abaana abange seetaaga DNA ennaku nzibalira ddala bulungi nnyo olunaku lw'omukyala ndumanye era kubanga bwe mbasobola dubala bulungi nina akatesitinga oluteekamu bwe nti ne kalaga nti weewo Rwanda bawa amagezi bafuna ebikamu ebyenyiga ne wabanga tewonyize mu kyabagano so genda n'ofuuka omuteeso nga Lilian bwe yakola obafuuka omukyoli omukyoli osoga n'ofuuka omusoga najje balinga abasoga nenga Abanyarwanda nze amagezi gempa Abanyarwanda gali aga n'ebyokugamba mu banzaala wano baziika tata wange wano nze amagezi gempa Abanyarwanda gali agwa kulwanyisa buli Munyarwanda yenna alwanagana n'Abaganda kyekyo ebisigadde bijja kuba birungi gye bali kale tuvuddeyo eyo nakasonga nadde nkalabanga akati naye kawagenze ne kawanvuwa kawanvuyiza kubanga obuuziza ebibuuzo bingi naye kirungi kasakati nkakasiza nga byenkunyonyodde obitegedde naye wadde obinyinyonyodde naye ne mukyalawo kyogamba kyayita Omunyarwanda ate nali badde njogera nti Munyarwanda kati nokyalina omulimu munene ogw'okukola anti kati nze kimbeeza naye era omukodo mwange Munyarwanda yaŋŋambye mwami Ssewandagi tulagirire ewuwo tujje tumulabe kisinga wanaabawo obuzibu bwonna n'ova ku mulamwa gwaffe kubanga alina lwe yampulira ngamba gugumbula nnyo tujje tumukime emugamba ssebo bwebiba birimu okukima mukyala wange muzeeyo ewammwe ewange tojja kukola ki tojja kumanyaayo naye nabadde nkugamba ku tteeka liri lyolabye lyebasinziddeko okujjamu muganga eyaleeta etteeka eryo yalireetedde kujjamu kintu gundi oyo kiyingi ngera bolaba etteeka lino ery'obuyigirize erikwata abantu obuyigirize bwonna academic qualifications balireetera omuntu ogwo ali Haji Nassan Ntegese Baggala lyali teririiwo before era luli muntu yagendanga bugenzi neweesimbawo nga anti kebakyusamu okamanyi
luli wajjanga n'ebiwandiiko bye ngusala no bijja kunkuluma ne bakunominatinga kati nekagamba nti ayina ebiwandiiko nga talina bbaluwa eri ntuufu ayina okujja ne certificate okuva mu National Council for Higher Education kekyakyusa kokka kati nga bw'otwala eri nga bapima obuwandiiko bwo nga tebujja ku minzaani. Omanyi abo abatalina mpapula za buyigiriza babatagadako n'Abanyarwanda bamulya ennyama tusakuba nti obadde mmeeya emyaka 10 obadde kansala n'otaddayo asavari kugenda kuyiiyayawo ki combination ku senior 6 n'okipambana batya kuswala. Waliwo neyambuuziza mwami Sewandagi kati ku myaka egyo osoma diguli y'amateeka kuyamba ekikojja wendi wano kuba mbadde nawe emyaka ginena gye maze ku ssomero okuva lwe natandika nga sinaba na kugenda ku university kusoma mateeka na kati we maliddeko emyaka ginena tolina njawulo gyondabamu. Njawulo nene kati olaba nebijirwa yennyini yakagenda semester emu naye ate enjawulo weeri ng'ate yakamala bumazi semester emu naye era akunyonnyola ku mateeka n'akootinga semateeka era nawe bw'oba oyogera naye olaba ng'oyogera n'omuntu alina echange so abantu baffe baddeyo basome. Nze omusajja yasinga okuinspiring okusoma bamuyita Stephen Okecho. Okecho ali awo mu Kiswawo. Mu Kiswa kyekiriwa? Kiswa wali awo Nakawa division mwe muli Kiswa ova Bugolobi busaidizi za Bugolobi awo we wali Kiswa. Yaddayo okusoma afune diguli ku myaka 8. Emuyambe ki? Era kati ekibuuzo kyosinga okubuuza kati wali olwaleero yeewandiikira endagaano ze n'emisango gy'agyewoleza mu kkooti agenda mu myaka 9 ate ng'akyali w'amaanyi kubanga ne bayisikolo kiiki akyasambira ddala. Asamba biki? Alina omwana ataweza myaka 5. Awo alimba. Era bw'otuukanga mu myaka gwe bw'otuukanga mu myaka 6 5 olina emyaka kati? 5 nagiyitamu dda naawe naye okyalina abato? Katonda watunga nkyayagala ndina n'abali mu lubuto. Olina abalina embuto abakazi? Nja kulekayo okuzaala nsembayo okuzaala mu 2003 mu 6 gwe mwaka gwenja okuzaala omwana wange last born. Kati olina abaana nga bameka? Omusajja tebambalira baana nga nibola omukazi tebambalira myaka. Abanga aba? Obuuzanga mukyalawo. Dabayo? Aba? Sisukkawo. Munange kojja wange nkubuulire. Nange nalinga gwe. Wuliriza. Nalinga gwe. Neneegamba mu bulamu bwange nti ngenda kuzaala abaana aba. Era ndizaala abaana 3 bokka siryongerako mulala. Katonda nampa nenfuna omuwala omukulu bwenziramu okuzaala omulenzi ow'okubiri n'afa nenziramu nenzaala ow'okubiri omulala yalibadde ow'okusatu nga muwala neŋŋamba kannyongereyo nenzaala ow'okuna ew'okusatu nga mulenzi nembijjako engalo neŋŋamba ndi nze abaana be nali njagala be Mukama Katonda bakoze eki abampadde. Ngenda okutuukako ewaaba Yona Nsubuga. Omanyi Yona Nsubuga? Yona Nsubuga yali principal wa Light College Katikamu. Bwe ngenda otuukako ewaabwe nga bali abaana balenzi 10 na bameka 14 nga batudde awaka naye nga bakkaanya amaanyi ge baalina nga taata waabwe okweyagala kwalimu. Nempulira ennaku neŋŋamba sobola kubanga nze naakalenzaaka n'obuwala bumeka 2 n'oyongerako. Neŋŋamba kati n'olwo mulenzi nziramu okwongerako ng'omulenzi wa myaka 10 nenyongerako neŋŋamba nti wakigala nyongere abaana bameka 3. Bwe namalira okuzaala bano abaana 3 omuwala n'afumbirwa omukulu n'omulala n'afumbirwa n'omulenzi n'awasa. Ngenda okutunula awaka nga ninawo obwana obwo 3. Kati obwana obwo 3 bwe mutwa bwe nga buli awaka neŋŋamba sirina baana kwe kuddamu nenzaala abalala. Kati bano benina abambeera nabawaka 2 saagala kubulya muwendo gw'abali abalala benaddamu okuzaala awaka awo. Era nabo bw'otusanga ewaffe awaka tonatuukayo kazi nagendayo nakojjange eddagane ng'ennyumba tugirimu aba nze ne mukyala wange ate mukyala wange yagoba maidi awaka tayagalawo maidi. Kati abaana bwe bagenda ku ssomero omusajja aba akyazaala ku myaka gyo maidi yo n'omugjawo. Abaana bwe bagenda ku ssomero nga nantume agenze eka yanja ku quality akaddugavu koyita akalugwala ng'agenze eka yanja yasomera kayanja ku quality junior school. Ono n'agenda nakifuma ku Vision for Africa. Kati awaka tusigalawo 2
nga tetulinawo gwe tutuma buli kyoyagala olina okwegendera kyoyagala era tusanga awakanga mukyala wange afumba enva ng'ate nze ndi wano njoza ebintu oba nga nkamula juice sikirinaako buzibu nange sikirinaako buzibu ekyo kubanga bwenvayo kati nsibye ettaayi wano olina olaba wekinneetimbye nti nze nayozeza ebintu olunaku lwajja era nze nange ninyigira nnyo omwana akaaba ali mu ntebe akaaba bw'akuba omukazi ayoza bintu bayoza ngoye kati mukyala wange ansinga kufumba piraawo oyo yamufumba bwe tujja kulya nga tugenda kulya katogo ka bijanjaalo nga ka muwogo oba akamayuuni awo nze kafulu oli kaliba era eyo emmere nze ngifumba bwe tujja nga tugenda kufumba nkoko nga ya mu luwombo ofumba n'oluwombo ewaka katonda wattu naye kati ayize mpozi weeri muvaani oluwombo kati alumanyi ebyo abiyiza abimanyi kati olw'okuba ennaku zino engalo zino zinnuma sikyasobola kusaaniika ndoza nkaddiye okusaaniika sikyasobola okyazaala abaana kituufu nja kusembayo okuzaala omwana wange asembayo mu 2036 gwe mwaka gwe njagala okusemba naye nga naalyagadde okuzaala omwana wange asembayo mu 241 we naalyagadde okuzaala omwana asembayo last born kati abaana bano kyabugagga awaka katuliwo babiri awaka wonna nyumba yaffe ya bisenge ebi 3 tugisulamu aba katonda yatuyamba nti ka compound tulina katono singa tunagenda ate kati eri makulu bita gye njagala okuzimba kuyiika 10 kuba nagamba ekirooto kyange makulu bita makulu bita luweero nakaseke ne bw'okyamira ekakiri ogukere makulu olinayo yiika 10 njagala okuzimba ennyumba nagamba ekirooto kyange kyakusula mu nnyumba nga minimum cost yayo is 1 billion yaki abaana bonna bagenze bafumbiddwa bavuddewo musigaddewo n'omukyala nja kubeerawo n'abaana nakulire wayiwana sekandi nga siri mwana we twabeerangawo abaana nkaaga awaka nga Yohana sekandi alina 11 naye nga tubeerawo nkaaga mu holiday bwento bwenjagala okubeera ku faamu yange nga mu holiday kiza wamaze dosa kiwalinga ettaka olwedde eka 10 weziri kati noonya nyumba ya sente zitekako nyumba oli bulungi nnyo abakwagala bajja kusanga ngeeyo yes kati nga muje mujja embuzi osala namba butereevu kojjange Matiya Sekanjako ne MS Media bajjawo ne kuluya bono namwe temuchaja na kamera kano kugira ku kagundi kalubalusewa kali nga mugira mu obivani yammwe ne mu parking wali obivani yammwe ne musanga ninewo omwami we nagenda wali mawokotaawo ne tukera okulya ekyencha mawokota mu mpigi ne tukera okulya ekyencha nange ekyencha ne kinegombesa nga abafumbi mukyala we tafumba wabirewo abafumbi ate nga professional chef waliwo abafumbi ba professional chef bateeka mugenda ogoloka ku ssaawa 2 ku makya nga buli kimu design buli kimu weekiri kati gwe n'okwata akasowaaniko n'onoonya buli kyowulira nti ekyo kyenjagala nga mbeera ku faamu naye njagala nga ndi kubanga birwaki nabyegombe uwe yali ku eka 25 naye yika 10 zikumala yali ku eka 25 awo naye kwebyo byonna bimulya ku makya nga byonna byawo tewaliiwo kye mujja walala okuggyako sausages abazirya naye n'ebyennyanja bwe baba baakubifumba babivuba wali ng'ewakayiwula mu kidiba ne babireeta wano ewakayiwula ettooke balitema ne balireeta embuzi ne bagijawo ne bagisala embuzi bagisaliraawo weziba nkoko nazo bagenda mu kyumba ne bajjayo enkoko okuggyako ente kuba tatta nte naye kunaku enkulu waba yatuyisa abangi asala ku nte ne tuzikola ki ne tuzirya naye kati ye ennyama y'ente eyo bagireeta ne bagula ennyama neekola ki nejja kati awo wenjagala okubeera obulamu buli omu awo ayagala okaddiira era wenjagala ennyumba yange gyenkugamba eya 1 billion eringa minimum price yayo 1 billion njagala nga mu ddiro bwe tutuulawo tusobola otulaba abantu abataka wansi wa 100 abantu 40 nga tetufuluma bweru kuteekayo tent 40 people nga musobola otuula mu nnyumba yes era bwe tulaba kutuula ku dining tables 2 nga weeziri ng'abantu 4 batuulako eri etuulako 2 neno neetuulako 2 ne tufuna ebyokulya byaffe ne tulirawo awo nakyo kituufu omuntu alisaana n'akaddiwa bw'atyo nga bachefu we bali abali professional
nino omusajja gwe nakolanga naye bamuyitanga Bashangira oba Bashangira John Bashangira nga Bashangira building contractors tuzimba ebidiba ebyo nga bwe mugenda ewuwe okumukyalira alagira abaana nti abo mubatwale mu mbuzi ne mugenda mu mbuzi ne mweronderayo embuzi etya n'alagira abaana ababaazi be ne bagibaaga ne bagibawa ne mugenda wali waliwo bazimba emisito ebookera ne mugyeyokera ne mugirya mwe bennyini kati ate wa Muzeeyi Bidandi yo gye nali neegomba ennyo ye ayina omusajja professional chef naye ng'omulimu gwe gwakwokya Allah ayokya embuzi n'ogira n'ogiwulira abawe enkoko n'agamba nti mbawadde enkoko 5 n'embuzi emu ne bayita chef mutuuse ssaawa 2 ku makya naye ng'olwo mugenda 2 ku ssaawa nga 8-9 ng'olwo bamaze obiso n'abookera kati that is the life I'm doing about life eyo buli omu gyagala okaddiira eyo nga bwe gambye wali ebibala ew'omwami oli wabaawo obutunda wabaawo eppeera wabeerawo ekitaffeeri wabeerawo omucungwa wabeerawo enniimu naye nga byonna ebibala baabijje ku faamu tewali kye baguze ate nga tewali kirimu sukaali bakutera wali sukaali n'omubisi gw'enjuki bw'oyagala sukaali osobola n'okunywa obwerere oba oyagala kubanga babukamula n'amazzi gaba wali wabbali kyokka bakatunda kennyini baleeta katunda kennyini ate onumize gwe bw'oyagala okunywa kokka n'onywako kati ku eka zange 10 gwe kasewa nze sinaba sekiwalinga naye gwe kasewa sekiwalinga era kasita naava ku LDC ekyo kye ngenda okukolerera ate nja kiwa emyaka 10 nja kuba nkituuseeko njala tumalirize n'ensonga y'okugoba bafotosoja ku kitebe kya NUC gye mmaliriza nayo nze kojja ndi omu ku bantu abasinga endala tujja zikwatako ku Saturday njagala sebo togenda tumaze ensonga y'okuba bafotosoja njagala gikwanaganya naawe wiiki eno gye tumalako gye twamalako eri nakulabye ng'oli wekka ng'otudde ng'oyogera ku nsonga eyo naye gye watandikidde wagambye abantu nti Bobi Wine yajja mu bintu bino nga waddala naye Bobi Wine yatanaba kuwandiika ku kisenge kye ndowooza alabika yalabye ggwe n'agenda ku kisenge kye ekya Twitter kati gye bayita X n'awandiikako ebigambo bino obirinaawo mbiina ate kati nze kati nyinza oba nga sibiina yagambye I don't know who needs to hear this simanyi ani ayagala kuwulira kino I'm not a politician who used to be a musician siri munnabyabufuzi eyaliko omuyimbi eyabeeranga omuyimbi I'm a musician ndi muyimbi who is also a political leader omukulembeze mu byobufuzi ye si munnabyabufuzi muyimbi omukulembeze mu byobufuzi ekyo kye tubadde twogera ebbanga lyonna kati bwe nkikwanaganya nekiri kye wayogera nti Bobi Wine yajja mu bintu bino nga bya ddala naye njagala ofune oddeyo ogugolinge obuuze oba artificial intelligence oba Google nti when did Bobi Wine join Harvard University and what course did he pursue from there bajja kuddamu bakugambe nti Bobi Wine mu 2018 Bobi Wine afuuka memba wa parliament 2017 ati bajja kugamba nti mu 2018 ya joininga Kennedy Harvard School Harvard Kennedy School n'asomayo ka course mu leadership kali ka wiki ki kisoboka ka course ako yakasoma n'abantu 7 naye bajja kugamba nti kwaliko mu Nigeria omu
but Harvard tekubulira balala be yasoma nabo course eyo. Sewanda njagala tusoka tugende ku kyabafuzi. Era saka tukiwanvuye nnyo. Era bwe takubulira balala be yasoma nabo course eyo tekubulira ani ya mu sponsoringa mu 2018 okugenda asome course eyo. Bafutu sojo kubago kati ekyo kikulaga nti Bobi Wine si yajja mu politics. Waliwo yamuleta mu politics n'ekigendererwa kye. Era Bobi Wine bw'amaze okutuusa ekigendererwa ekyo y'ensonga lwaki yakuddamu nti si munnabyabufuzi si munnabyabufuzi eyali omuyimbi wabula ye muyimbi ate era omukulembeze mu byobufuzi. So kitegeeza yakugamba nti ye muki muyimbi era gyakuzza. Kati bafuutu soja bano tuze tubagamba bulijjo. Bano bafuutu soja Abaganda bagamba nti ensowera ensiru ewerekera omulambo mu ntaana. Babadde batambula nga buli kye tubabuulira batuvuma buvumi. Buli kye tubagamba ate bafuutu soja kati afunye ekizibu n'abali Uganda naye waliwo bafuutu soja abali UK ate abo babulabe nnyo ne bafuutu soja abali mu diaspora. Gamba mu diaspora kubanga bali babulumbuye tebali UK. Bano bagundi bano nani ono atera okunvuma agamba awo nno sewanfudo agenda kubagamba ndi muhoza ajja senfina kati oyo ye tamanyi nti nze byenjogera mbyogera through experience. Nze mbaddewo obutafaanana ye. Bangi nnyo ku bafuutu soja abola abatuvuma ebyobufuzi babigiddemu ku Kyagulanyi ate tebabigiramu ku Kyagulanyi babigiramu ku Honorable Kyagulanyi. Nze Kyagulanyi ng'ajja mu byobufuzi nakugamba nasula mu constituency y'Enakwezi ne bw'oli leeta akasono okanteeka ku bulago wano siri kubuulira ani yansindika mu constituency ya Kyagulanyi. Kati bafuutu soja okubagoba ku kitebe babagobe n'embooko babakube. Asante yapunda ni mateke okwebaza kw'endogo yiteke lusambagere. Bagobera ekintu kye baali tebamanyi bajja kubakuba n'okubatta bajja kubatta n'obasiba bajja basiba ng'ate NUP yebakubanga yebattanga yebasiba kuba tumaze ebbanga nga tubabuulira NUP ani gwekolera n'ani gwegoberera. Twajja wano okwogera ku bya Kyagulanyi ng'agenda ebweru ne mu mpakanya wano era banvuma naye kugamba nti Kyagulanyi agenze ebweru tasobola kudda nga Museveni tanalayira. Ne batugamba nti Kyagulanyi agambye adda tewabigamba nti preparations weeziri nti akomawo katikati naye kugamba tasobola kudda nasibawo na mukono gwange. Naye nkujjukiza mu 2006 ebigambo bya Nsibambi wabireeta wano ng'agamba nti Besigye bamuwa $1 million 6 afulumeko ebweru okulayira ku ggwe akomewo. Besigye n'azigaana era ne bamukuba emigga emizibu. Naye nkubuuza nti ekyo kisoboka okuba nga y'ensonga lwaki Bobi Wine yagenze ebweru ng'era ajja kukomawo ng'okulayira kuwedde. Ne wabawo mukwano gwange n'anyiiga nnyo oyo yeeyita teri kabi. N'anyiiga nnyo mbukubanga mpayira naawe Sewandagi bakugamba nti oli mu State House era State House yekuwa ssente mugamba nedda nze ebyange mbyogera mbirinako bwino sirina kyenjogera wano kojja wange kye sirinaako ki bwino. So bafuutu soja basasula we bati babasasula we bati babakubira eddala emiggo abaana alemera mu bafuutu soja beetaaga kukuba. Ate tubongoya kati yeemansudde ekyo twabagamba bafuutu soja tumaze emyaka gyonna nga tubabuulira nti Olubongoya akolera gavumenti nga bawakana nga bamukuuma kabwake beeyoleka kabaluma enteega naye ffe tujja kubaawo bataasa era ssebo mukulu Lubongoya geza okwate ku bafuutu soja abo ojja kutulaba akanaatufaamu. Kati Lubongoya nanti yagambye nti abantu ba bulijjo basobola bo bennyini okusituka ne bagamba tujjeho kale abakunge maami Lubongoya yalaga nti ekibiina ky'NUP tekikyasobola abantu ba bulijjo bakirekedde. Naye twabagamba dda nti basobola era twabagamba dda nti ekyo si ekigendererwa kyabwe. Ekigendererwa kyabwe bamaze okituukiriza kyali kyakujjawo kunafuyiza Museveni gavumenti okusobozesa Muhoozi afuuke pulezidenti. Kunafuyiza President Museveni opposition. Basobozese Museveni basobozese mutabani wa Museveni okufuuka ki president. Era bakikoze nkubuulya kati nakugamba nti if all factors nga zisigadde nga bwe ziri tewakyaliwo mbeera yonna eremesa Muhoozi kufuuka president wa Uganda mu 2036 teriiwo. Ogwo omulimu bagukoze bagumuyambye era bagumukoledde bulungi. Naye abantu yabaddeko ku radio abakubye amasimu abantu nga 10 nga bonna bamugamba naye Lubongoya mutusiruwazza. Ne twabagamba babadde bamunenya bwereere bino tubadde tubibagamba nga batuvuma buvumi.
oyo Lubongo kati avuddewo vikubalaga kubanga takyalina kyatya kati omulimu gwagumaliriza omulimu gwe guwedde mission yewedde yes era nawo kati anoonya we out yekuda era ne Kyagulanyi dulitwa wanda banga tumwogera ku Kyagulanyi kigwamba nti yaddayo mu music kati Andola agent bwakola omulimu Andola we yamusikayo era muteeke wala namwe wakati awo vaawo twagala ogende era Kyagulanyi agambye nti addayo mu music ensobola ki yagambye ye musician political leader era addayo kati ye mu music omulimu gwe guwedde Mwami Museveni tugenzo tuuka mu kulonda kuno okwa 2026 nga Mwami Museveni alina bannabyabufuzi 7 abamulumya omutwe tugenzo okuva mu kalulu nga bannabyabufuzi 7 nga bannabyabufuzi 6 NUP bonna ebajjeewe Museveni talina n'omu gwe yasuula ku bonna Museveni mukugu yaleka wogu Namboze ate Namboze yali wa NRM okujja mu opposition kiteza era kyali wa NRM takyukanga yekko omu yasigaddewo Museveni NUP bajjeewo Museveni tugenzo tuuka wano nga ne mu national platform ababaka abalimu ku bakana mu 7 ababaka abawera 40 bawagizi ba PLU anti ne mwenare mukati PLU esinzamu ababaka batugamba nali naawe wano ku seti lukanga nga ayogeranga ngamba nti bo eyabwe si opposition eyabwe revolution Museveni olwamaze okulayira nabo ne balayira bwe bagenza okukola batadde government ya leader opposition mu parliament tebali gikoze bali gambye nti ffe tetugenda teekawo lopu mu parliament kubanga yaffe si opposition bwe tuteekawo leader opposition kiba kitegeeza naffe tuli baaki kiri kyali kiguumaaza ng'ensula tesula ku kyoto efuuwa muno lowooza nti ekuma muliro naye ng'eguzikiza kiguumaaza ng'omuyizzi nze ndi musajja muyizzi embwa bw'oba ogiyasira ogigamba mukwate omulye naali amagumba gwe n'oli ennyama naali lumondo w'ebikuta gwe n'oli omususe onoosula ku buliri nze n'ensula wansi mugobe airya kwata embwa n'eryoka egoba ensolo ng'emanye egenda gikwata bw'emala okukwata bw'eti n'olagira abaana nti embwa ezo muzigobere wali embwa tezikwata ku nnyama bwe mumala kubaaga ne mulekawo obugumbagumba obutinitini ne musulawo ennyama yammwe musitukawo busitusi embwa ne ziryoka zijja zeeyiza ku musaayi gwe mulese wano naye n'ennyama bwe mugituuseeka embwa mugiwa magumba kati bano bafuutu soja ekyo bakyerabira nti zo zaali mbwa za mugagga mbwa za muyizzi ekiseera kye bwe mbebe ojja okukwata ku nnyama bakuba nki nkube ekitebe kyaffe twali wano nga twogera ku ssente za iPod nazikubalira $4,467 ze ssente NUP ze yafunanga buli mwezi paka mu mwezi gw'omukaaga omwaka oguwedde okuva kulayira kwa 2021 bazifuna buli mwezi paka mu mwezi gw'omukaaga omwaka oguwedde Nobert Mao yazibalemeso zifuna era ssente ezo Lubonga yavaayo n'atugamba ze baagulako ebitebe bimeka baagula ekyekavule ne bagula ekyeyiganga ne bagula n'ekyembalala kati bafuutu soja balinawo ki babadde bambala bikufulu bigatto byabwe simanyi desert storm ne batekako n'ennyota ez'okwerimba mbu bali gumita ennyo b'amaanyi babeerewo bikofira kati babagobye naye babakoze bubi nnyo ate komanda bw'adisipandinga amagye gwe n'ogalemeramu oba mulabe ate gwe oba omulaba asinga oba wa munda wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne Mwami Ssentamu Ssewandagi Mukasa wange omulimu gwange omukulu taka era buli yenna alina ekizibu ku ttaka aneeyunule ku 0702 43 88 52 na buli yenna ayagala okutuwa ssente eziyamba abaana abasoma abataliiko mwasirizi essimu eri 0702 43 88 njagala kwegayira buli muntu yenna ayagala okuyamba abaana nze nasazeewo busente butono nnyo bw'otuwa siringi 10 ku ssimu si baana ba Ssewandagi si banga abange ssebo mbeesobolera si ba Ssewandagi yes abange mbeesobolera oli gye tusomera ku Vision for Africa tusasula sente zisuka akakadde waliwo abasoma ku university ali Busitema gyali Busitema esangibwawo Busitema ssebo boogenze Busiya eno university emabega w'Amakerere bagiyita bati Bugema University waliyo Bugema erinayo wali ogamba eri mabega wa Mengo mabega wa Makerere University naye ng'oyise side zeno ng'ewandegeya waliyo university nayo balinayo campus bate kuba Bugema
then kati nze ne Makerere ninawo abaana abasoma Busitemeriwa Busitemeri gindi eri Busia oba ogenda Busia beri Mbale Busitema gye bali eyo nze naye abaana abo bange mbeesobolera kati bano abasente betunonyiza sente be bano abatayisobola era saagala sisabiriza muntu kumpa sente sizange za kulya siza kuwerera baana bange abange mbasobola za bateesobola naye nasabye buli kati nawo nga bameka abaana tulina abaana tuza katugenda mu 13 ne mugira mukoma kwabo betuyamba kati wembera y'ebyenfuna eri nsaba siringi 10 lwokka bompa siringi 10 ku simu yange eyo bompa de siringi 10 mu 10 oba ngulidde chapati emu weefirize chapati emu yokka olunaku kati bawumula baddayo ewaabwe mbamo ntalingira waabwe ne bakomawo ku ssomero ne baddayo ku basomero tubawa ebigenda nabo ku ssomero n'obusente ne tubawaako obutono so kati bazzeeyo kubanga baana bazzeeyo ku ssomero abasinga gye bali ku masomero nze enkola yange n'amasomero sitwala mwana mu ssomero wesobola kwogera nga sirina sente buli ssomero lonna bwolaba wali omwana wange ono subanga osobola okwogera ne bawuliriza ekigambo kyange kuba bamanya nti sente zange zikeereye bukeereyi naye ziba zijja kutuuka ekyo nakikola siri mu bantu abalwawo abatasasula naye nkeerewa kusasula naye nkola ki osasula so abo ku ssente ezo batereko siringi 10 atwagala ku nsonga by'ebibuwangwa 10,000 anjagala kuzettaka 20,000 damoso mena namba tumalize 0702 43 88 52 wonna obadde osinzira okubeera ng'otwala olunaku olwaleero ne mwami Sentamu Sewandagi Mukasa Sentamu Mukasa Sewandagi Sentamu Mukasa Sewandagi tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandika naye nekyo badde oyogedde kituufu naye nze ng'ogera mu oda eyo kubanga ye oda gye nagafunamu nasooka kuba Sentamu ne bampa erya Mukasa ne balyoka bampa erya Sewandagi lya kika ki Sewandagi lya kitange naye yeddira Mbogo lya kika kya Mbogo yesebo Sewandigi wa Njovu ate waliyo n'endagi ndagi abayeddira ki oyo simanyi ate Kanwaji abayeddira ki Kanwaji wa Nkima manya wa Ngabi ate Nakanwaji Kanwaji ne Nakanwaji lyerinnya lyerimu Kanwaji wa Ngabi ne Nakanwaji wa Ngabi kati yeeyita Kanwaji bw'aba musajja yaba Sekanwaji era oli ono gwe bata Sekanwaji ye Sekanwaji Kanwaji ye Sekanwaji kati ne Nakanwaji naye amanyi okusalako ne yeeyita Nakanwaji. Okay, tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira awo olunaku olulala kuume atakuumira mpeera.